Netteeka ligenda na maaso ligamba balandlord abasasula ssente zino bajja kwekolamu kye bayita Rental Taxpayers Association to oversee the performance of their money. Nti bajja kwekolamu association yaabwe ng'abasasula omusolo guno okulondoola ssente ezo kye ziteekeddwa okubeera nga zikola ki nga kikola. Era mu nsonga endala ne bakugamba nti ssente zino buli mwaka zirina okuba nga zikomawo. Kaakati bw'atulaba oyinza okuba nga toli landlord. Ne landlord si yazisula ssente zino. Ennyumba gye bakwongeza buli mwaka oluvannyuma lwa myaka ebiri ssente ze zigenda mu musolo. Weesanga nti omusolo gwo gusasulibwa kyokka ate apartment n'amayumba gano agasasula omusolo guno ate ne baddamu ne babajjamu ssente ez'okuyoola kasasiro. Waliwo ba private concessionaires bana bayoola kasasiro bajja ate ne baddamu ne babasoleza ssente. Ne wasanga nti omuntu yasula ssente z'omusolo gw'amayumba ate ye omuntu omu gubajjamu ssente endala. Kaakati bino bye bintu ebimu bye tulina okutereeza mu local government nga tufunye obukulembeze nga National Unity Platform. Era twagala abantu mumanye toli muntu ateekeddwa kusasulira kasasiro wano mu Kampala. Teri muntu akkirizibwa kusasulibwa kasasiro mu Kampala. Abo babanyugulira bunyaguluzi. Twayisa recommendation tugamba buli muluka gubere n'ekimotoka ekiyoola kasasiro naye ekyo tekyali implemented. Twebaza nti ffe mu Nakawa East omubaka wa Fred bali mwezo ng'akyali mbaka wa Parliament asobodde n'okutugulira emmotoka bya kasasiro ebiwerako ddala ebibiri n'ayambako local government. So wirweri ey'okuyambako local government. Era ndowooza wabanga afunye obwesige nga Katonda ataddemu obwesige ntufuna obuwanguzi obwo ekibuga kisobola okutereeza n'amagombola gaffe ne gatambula ddala obulungi. Nazzikuno nga parish nga kanso z'ebyalo zituula ne zigamba tugenda kukola bulungi bwansi ne zisaba ne gavumenti eya wakati nti twagala mutukole oluguudo luno, twagala mutukolere omwala guno, twagala mutereko ebitala ku luguudo luno kubanga waliwo obumenyi bw'amateeka, twagala mutuzimbire eddwaliro. Naye kaakati ennaku zino parish council n'ebyalo ebituula byogera ku statutory meeting zokka. Tugobe tutya ababbi tojja kuba mubbi nga dark spot ziri mu bitundu. Gwe address the challenges tekawo amataala tojja kuddamu kutuula ng'oyokera ki budgeting process nange n'atambula. Abantu ennaku zo tebakya owninga budget zaabwe ne budget egenda okusomwa nga n'omuntu yabivaako dda. Naye budget yandibadde yankizo nti erina kuva eno wansi mu local government neeva ku kyalo. Bweva ku kyalo nedda ku muluka, bweva ku muluka kansala w'omuluka n'agipickinga up ngono ow'Ennakawa Matovu Ivan n'agireeta mu kanso yange n'agireeta mu kanso y'eggombola. Bweva mu kanso y'eggombola bweva ku division y'Ennakawa n'egenda ku lukiiko lwa Lord Mayor. Kwativa mu lukiiko lwa Lord Mayor olwo lero kegenda mu Parliament. Naye abantu tebakyebuuzibwako, tebakyababuuza ku party zaabwe, babategeera butegeerezi nga mulaba ne Mwami Museveni yennyini mukola embalire yammwe ne bagiyisa n'abagamba eyo mugizeeyo mu Parliament sigikola ki sigitegeera. So twagala local government zibeere empowered. Obuyinza bukomewo wansi magombolola tusobole okubeera nga ffenna tuli operation. Naye byonna bibaddewo mu mateeka. Mbabadde etteeka lya Local Government Ratings Act erya 2005 ebintu mu mateeka mu ebiri naye tebikola. Ebintu asobola okubizza mu mateeka nga mmaliriza ensonga eno ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'oyo awuliriza abantu, y'oyo agenda okutwempawalinga okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe lino ate nga ne resources zikola ziteekeddwa okubeera nga zikola ki nga zikola. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Luyombya Godfrey nkyaweleza nga sipiika wa Nakawa naye ekibiina kyataddemu obwesige n'ekikwatira bendera ku LC5 Nakawa 2 nga ngenda kiikirira abantu b'e Nagulu 1 Nagulu 2 abantu b'Embuya 1 Mbuya 2 abantu b'omu Kiswa abantu ba Nakawa Parish Nakawa institutions zye mbadde nkiikirira ne ebbendo nalona nze ngenda okuba nga ndikiikirira. Mwebale nnyo mwebali ddala. Byebyo nno oba mubitegedde naye kyemmanyi nti mubitegedde bantu b'enjawulo boogerako gye muli nga ne meeya bali mwezi wamala okwewandiisa then tubeere nga tulaba ekikola ki tulabe nga tulaba ekiddako. So ali ku neno olina kwongerawo bwongezi information abantu abandi basobola okuba nga bagifuna n'oyo ataliiko ku ssaawa zino information eno ajja kuba nga agyetaaga gye bujja mu maaso eyo. Tuli ku Electoral Commission wano eno Ntinda we tukyali ssaawa zino inginiya waffe bali mwezo omuloodi addako wamalira bwatyo okwewandiisa then nga tubeera nga tubagamba ekiddako. So ndowooza kansooka embeerekereze mu ddakiika emu wonna wondaba nga nkomyewo nga naawe okomawo tekirina buzibu. Wondaba nga nkomyewo nga naawe okomawo nga tubeera nga tutambulira awamu.
go to your division. Here we have Lord Mayors, divisioners, and councillors. So, let me get the divisions out there.